Ebigezo by'ekyomusanvu ebyakamalirizo bitandise olwaleero okwetooloola eggwanga bikoleddwa abayizi emitwalo 4,781 nga bagenda kubitulira mu bifo omutwalo 1,640 mu Kampala, mu ggombolola y'e Rubaga ne Kampala ey'amasekkati. Ebigezo babinonye ku poliisi eya Old Kampala, baweereddwa ebikozesebwa ne balambikibwa ku mitendera gye balina okugoberera ng'ebigezo bino bikolebwa okwosaako abasirikale. You just put up your hand and let me know and see that you have taken those envelopes. Oluvannyuma baweereddwa ebbaasa z'ebigezo ne balinnya mmotoka za KCCA ezaateereddwawo okubatwala ku masomero agatali gamu. Betty Nalukenge okuva mu UNEB agambye nti ebigezo bitambudde bulungi. Era zigenza okuwera essaawa 1:40 nga abagenda okugaba ebibuuzo mu masomero gonna bagenze. Agamba bakwataganye n'ebitongole by'okwerinda okubayambako singa wabaawo okutaataaganyizibwa. Tulina aba CID nabo bonna batambula balambula, tulina aba AME, tulina aba poliisi, kwegamba ekitongole ffenna tukwatidde wamu okulaba nti ebibuuzo byaffe byonna birina obukuumi. Mu ggombolola y'e Nakawa ebigezo babinonye ku poliisi eya Jinja Road era ekifo mwe biterekebwa kiguddwawo ba byakwerinda olwo abakungu okuva mu UNEB ne batandika okugaba ebigezo bino n'ebikozesebwa. Akulira ebyenjigiriza mu KCCA Paul Mulala ategeezezza nti bafunye okusoomoozebwa kuba ebigezo by'essomero lya Pride Adam Primary School babitadde Old Kampala ate nga bibadde birina kubeera Kawempe. Pride Adams lya Kawempe Mperere naye baali paakinga mu Old Kampala Police mu kifo kya Kawempe Police naye tufunye owa police ne distributor agenda okubitwala. Asaya abakulu b'amasomero okubeera abeegendereza kuba amateeka agafuga ebigezo makaka ly'ennaku zino nga n'ejime amatre aliko byaluŋŋamiza. Njagala okubiriza abakulu b'essomero nti ekisinga obukulu kutegekera future yaffe. N'abakozi ogw'okutambuza ebigezo bya PLE bakedde ku kitebe kya poliisi e Wakiso okukwasibwa ebigezo okubituusa mu masomero. Kyokka abasirikale basanze obuzibu okuggulawo sanduuko omuli ebigezo ebisumuluzo webisoose okugaana. Kyokka oluvannyuma sanduuko bagigudde era ebigezo ne bikwasibwa abalina okubitambuza. Samali Nanvunaanwa akuliddemu okulondoola ebigezo e Wakiso ategeezezza nti bitandise bulungi. Kyendekera abali ku masomero sitting centers abakuuma ebigezo, those are invigilators and supervisors, then scouts from UNEB bakuume bulungi ebigezo. Akulira ebyenjigiriza e Wakiso Primrose Nanyanzi asabye abakulu b'amasomero obutalemesa abayizi kutuula bigezo olwa fiizi. Tetugaana mwana yenna kukola bibuuzo, buli mwana akola ekibuuzo. Tukyalina awalala wangi nyo we tuyinza okubafunira okusobola okuba nga twetereeza mu eyo bye tubabanja. Ategeezezza nga bwe balina obuzibu obw'okutambuza ebigezo ku bizinga ng'ensonga eno yeetaaga okusalirwa amagezi. Naye naffe tulina bussi kizinga, tusaba Mukama atuyambe kubeera emikutonya ennyo tulemesa abaana baffe kukola bulungi bibuuzo. Mu kino omwogezi w'ekitongole kya UNEB Jennifer Kaole Musamba agamba nti ebigezo by'ekyomusanvu bitandise bulungi nga tebannafuna kwemulugunya kwonna. Ekyolwayo ebigezo bitandise bulungi tundi byonna byonna eby'eggwanga twasobodde okuba nga tutuusa empapula mu bifo byonna mu budde. Agamba nti kati abakola ebigezo ebyakamalirizo eby'ekyomusanvu ne siniya ey'okuna bagenda mu maaso ate nga baba siniya ey'omukaaga batandika ku Lwakutaano lwa wiiki eno n'okubateekateeka kiyite briefing. Egenda mu maaso ennaku zino 2 ezisooka, UC egenda mu maaso paka Olwokutaano ate olwennyini Olwokutaano tunakuba nga tuteekateeka abayizi aba siniya ey'omukaaga